okwefuula bbereeje. Weefudde bbereeje. Lwaki weefuula bbereeje? Enjogera eno omanye ensibuko yaayo? Kalira mbikuwe. Bbereeje ye musibe yamegga Ssekabaka Ssuuna ennume y'ekigo Ejjimbo. Ssekabaka Ssuuna ono yali mumegganyi mulungi era ng'abamegganyi abasinga bamutya. Naye lumu aba atambulatambulamu n'abambowa agenda alabe ku basibe abameggana ejjimbo eyo ye waali ekkomera ebiseera ebyo. Yasanga munnange kitabye ng'omuntu ali awo akirako eyali ku y'amajanja. Ng'omumegganyi ekigo tekyalwa kumukwata gwa butiko guyita omugamba. Munnange ng'asaba naye amegganemukko n'omusibe yali yeeriisa enkuulikoolo. Olw'okuba Ssekabaka Ssuuna yali yeemanyi obumegganyi, kale yassaawo n'engassi nti singa omusibe ono ampangula ng'ayimbulwa. Omusibe bwe yawulira ekyokuyimbulwa, munnange yajjayo n'ag'omu buto. Ye baalwa, emikono giyisiŋŋanyiziddwa, enduulu okuva mu bawagizi, oluyimba lukoledde, atamukutte yagamba yaaye, kwatira ddala onyweze yaaye, essajja litta munnaalyo n'ebirala ebigenderako. Olw'okuba omusibe yali alina ky'akolerera, munnange beenyoolamu ebiri nga Ssekabaka Ssuuna enkoona enywegedde ettaka. Awo nno era we wava n'olugero olugamba nti sserwali lundi ejjimbo teyita musibe. Nanti omusibe yatyoboolerayo Ssekabaka Ssuuna. Era abo wennyini we wava okwefuula bbereeje, nti bbereeje yali musibe eyamegga Ssekabaka Ssuuna. Ng'omuntu yenna bw'akola ekisusse ku ekyo ky'alina okukola, bamugeraageranya ku bbereeje nti naye ggwe weefudde bbereeje. Kale awo enjogera eyo weesibuka.